yayo ekinatuuka eno yali etegeeza ekyo wadde nabbi mu kiseera kye teyasobola bituukako and so on and so forth. Naye waliwo byeyatuukiriza ye yennyini ne yeekwatiramu. Ekigambo ky'obukulembeze ye yennyini yakyekwatiramu. Kitandika na la ilaha illa Allah ekuyingiza mu Buyisiraamu oba ekunnyula mu nsi muno ng'ofa. Kitandikira eyo. Kati otegeera la ilaha illa Allah kitegeeza bukulembeze, otegeera na bulungi nti bino badde oyagala okuzannyiramu tibyobukulembeze kazannyo biki ebintu ebiri holy, ebintu nga bitukuvu nabyo bibeera akazannyo, nenzannyamu awo akazannyo k'ebyobufuzi. Kino kiri holy nga shahada yo. Shahada bukulembeze, obukulembeze bubeera holy nga shahada, tebakayita kazannyo mu ngeri eyo. Nolwekyo Obuyisiraamu, Abayisiraamu n'obukulembeze, eno nsonga nkulu nnyo nga Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam bwe yali agenda okufa ngana asemberedde okufa yalangirira n'akola hijja. Bwe yali asemberedde okufa yalangirira agenda akole hijja. Era bwe yali agikola yagamba khudhu anni manasikakum, abange kyenkolanga kyemuba mukolanga, kyenkola wano kyemukolanga, emikolo gyammwe egya hijja mugijje ku nze. Ontegeera lwaki? Kubanga hijja yaliyo. Hijja erimu nga nabbi tannaba kutumwa. Hijja eri mu basajja abatali basiraamu jahiliya musabye byobutamanya yaliyo. Era yali mu mwezi guno ogw'e12 gwe bayita Dhul Hajji. Era n'ebisolo ne basala, era ne Kaaba ne bagyetooloola, era ne bagyetooloola emirundi 7. Muntegeera mu ngeri eyo. Kati olw'okuba nti ate oyinza okusoberwa nti hijja ekontinuwinga eri gye bakolanga, oba kubanga basically yali takyusizza bingi, nga n'omwezi tagukyusizza n'omwezi n'ennaku ezikolwamu hijja etwala ennaku mmeka nga tazikyusizza. Ebisolo bisalwa ku lunaku ki tebyakyuka, era bisalwa na mu kifo ki n'ekifo tekyakyuka. Muntegeera? Kale olw'okuba bingi nnyo ebyafaanagana mu hijja ya nabbi n'eri okubatiisa obutatwala eri, n'agamba nti kati hijja yammwe mulaba nga bifaanaganamu, mugijje ku nze, buli kyenkola kaakati kyekyomunda mu Busiraamu. Wadde ate era bingi ebyava eri ne bibeera nga biyingidde ne mu Busiraamu, biyingidde mu Busiraamu. Bwe yakola hijja eyo yayimya akasozi Arafa, era akasozi ako awulirwa ng'ayogera ebigambo bino. Atandika khutuba ye ey'oku Arafa: ayyuha nnas, abange bantu mmwe. Ayyuha annas, abange bantu mmwe. Mwina okubeeramu ka mmwe keka ayyu. Ayyuha nnas, bantu mmwe. Isma'u qawli, muwulirize nnyo, muwulire ebigambo byange. La'alli la alqaakum, kyo kimaze okweyoleka tisigenda kuddamu kubasisinkana. Ba'da ami haadha, oluvannyuma lw'omwaka gwange guno. Fi mawqifi haadha, mu kifo kyange kino wennyimiridde. Sigenda kuddamu kubasisinkana oluvannyuma lw'omwaka gwange guno. Ekitegeeza ki? Ekitegeeza nti oba oliawo tebajja kuyitawo nnaku 365 oba 366 ng'akyali mulamu. Otegeera? Oluvannyuma lw'olwaleero wakyogeredde paka nga tezibuuse ennaku 366 oba 365 nabbi
kitegeeza ayinza okutuvaako abange